Kakati mami ku myaka 8 ng'akyali mu ssomero, Maimuna Muhammad agamba nti we yayigira okuluka ebibbo, anti mama we kati omugenzi yabanga aluka nga nabo abayita okuluka. Byali bya ntalo nga bw'omanyi eby'abaana, tuula wano wansi okole omulimu guno. N'okutuusa kati ajjukira bulungi akabbo ke yasooka okuluka, maama we n'akatunda kataafa essanyu. Nakakola kakomanga wano n'agamba nti lekeraawo, nafikisingako ne kafuuka nga ki nga ka bucket. Then one time n'agamba nti Maimuna omanyi akabbo nakatunze. Wow. Sente zo zino. How much was that? It was what? It was 1 shilling, Uganda shilling. Oh. Wabula olw'ebbula ly'ensimbi ebyokusoma teyabigenda wala, era ekyaddirira kwali kufumbirwa. Nkoma P7. Kati nafuna akalimu ako wali mulimu gwa kusiba nviiri. Nenzira mu kasaaluni oluvannyuma n'enfumbirwa. Olwatuuka mu ddya, omulimu maama we gwe yamuyigiriza teyagusuula ttale, n'okutuusa kati akyagutambuza. Bw'olowooza kuluka ebibbo, bino wammanga by'olina okuba nabyo. Abukeedo bibeera mu mazzi wano Nsansa, ebyo ebisubi ebyo. Kano ke kakola wano kafumita. Ogiyisa otya mu Luganda? Lukato. Olukato. Enakambe ka mugaso. Ka mugaso okusala kutereeza. Aw'okubijja mu kiseera kino, Mariam agamba nti balina abantu ababibaguza. Batukubira nti ebintu bikoze eki kati weebiri. Ng'obifunye okusinziira ku kyoyagala, ensansa zino zifumbako ofune ekkala ez'enjawulo. Kati ng'eno by'olabyeko. For design. For the design. Maimuna agamba nti ekika ky'ekibbo ky'ogenda okuluka kisinziira ku kasitoma ky'ayagala, wadde ng'oluusi osobola okumuwabula. Waba omubuuza kakati kala yo, ayinza okugamba nti just choose for me. Kati n'omugamba as per now siinaawo material, kati gwe nkola era nga bw'omanyi ekintu okiruddemu omanyi ekyokukola. Ekiddako kuyubuluza nsansa, kyokka olina ozikuuma nga zigonda zireme kumenyeka. Tekijja kuvaayo bulungi. Nafunye akantu kano nenteekako ku tuzzi wano, nenteekamu just neebeeramu nga wannyogoga. Buli lw'ojjamu olusansa ng'oggalawo. Olina okubikkawo, obanga bw'olekawo open bigenda kukala bifuuke nga bino naye tebijja kukola. Mu kutandika entobo, ensansa tozitunuza wamu. Lwaki? Maimuna annyonnyola. Oba bwe babeera nga bonna bugonda tekijja kukola ki, tojja kufuna wa w'oyisa akatuli kaliba okaggyako nga kazibikira. Ng'otuuse wano, okuluka okwaddala kuba kutandise, olukato nga luvaayo. Nkazinga yentandikwa bw'otyo bw'otandika bw'oti n'okatugga bw'oti. Then wano n'okola bw'oti, wano n'otandika okupinkinga wano. Ogenda okeetoolooza? Yes, ngenda keetoolooza nga bw'etyo bwe tukatandika. Ekitegeeza olusansa lulina okuba n'akantu akasongovu. Engeri olukato gye luba olusongovu ddala, ate nga w'ofumita watono olina okwegendereza. Bw'oba ogenda kufumita oleka this space here mwe kajja okuyita bw'oti kayita wano, ne bw'okwata bonna wamu ogenda kwefumita. Olusansa luno ng'oluka olina okulusikira ddala lunywere bulungi. N'osika ne kanywera nenga kabadde kagenda kutuka. Kati empewo egifuuyemu ekaluba kyoba olaba ebeera wano. Bw'otuuka w'otuuse ng'oyagala okuteekako langi endala, awo ng'okyusa. Kati wano tolaba extension eno nzize n'enfumita ku white eno. Adding to this mbala mulinga nfumisa emirundi 5. Ekibbo okugejja ogenda oyongerako obukeedo, eno nga bw'oluka. Ogenda okulaba nga tebibalansi nga wano, ogenda okulaba nga wanene nga wali wakkirira waggwerera. Kati wano okola bw'oti okuyingizaamu obukeedo bw'oti. Ng'oggyeko ebirala byaluka ebitonotono, Maimuna agamba ekibbo kitwala ennaku nga tekinnaggwa. Kati nga kino nga bwe kiri olunaku bw'oba ofikisinze oda nkakukolera kati n'ogamba nti mu nnaku nga 2 nfuna bumeka nti 2, naye kakati ng'ekibbo kino olina okutuula ate byampola byakwegendereza. Kati awo nkugamba wiiki. Olw'omulembe okukyuka, Mariam agamba nti ebibbo mu kiseera kino tebikyatambula nnyo nga luli. Oba babikola bangi. Omwana omulembe gukyuka, yandiguze ekibbo agula akabaketi.
kuno kwogatta abakipula bye bakozesa naddala eddagala lye bafumbamu ensansa okukyusa langi. Abantu bagenda ne bazimba mu ntobazi biki ebintu biri distracted ate expensive. Bw'obanga tomanyi nnyo osanga babicupudde. Bagenda batabulamu food colors, batabulamu chako. Naye wadde guli gutyo agamba nti singa tebyali bibbo bino n'ebirala byaluka abaana be tebandisomye. Mu maka agayina ze bayita dining tables noteeka bwoti ku table. So bw'oyagala okusinziira ku famire yo agambye bwakolera asobola okujjangamu ak'okulya okubambaza mpola mpola buli kimu nga si za ssente nnyingi naye byali alhamdulillah. Kati olw'okuba maama we kye yamuyigiriza n'okutuusa kati kyatambulirako akkubiriza ggwe omuzadde obutakutogera mwana omuyigiriza ekyokola. Alabira ku nze ebintu bino byanyamba nnyo. Bulijjo omulimu gw'omuntu kikulu nnyo mu kutambuza obulamu era bangi bamazeeko lwakubaako kye bakola ekyanguwa okuggyamu ssente. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV. Lwaki olowooza nti mutwalo gwe gukajjamu? Lwaki ndowooza omutwalo gwe gukajjamu? Kubanga ebyokukozesa bino